Mukama waffe yeebazibwe. Nkwaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Gyebale gy'okola, weebale kunoonya Mukama. Nkulamusizza nnyo era nkwaniriza nnyo. Kaakati nze Miriam Jumba, bw'oba gwe mulundi gwo ogusoose okundaba, neeyanzizza nnyo okumpa akakisa okukyalako mu ofiisi yo, okukyalako mu maka go, okukyalako mu sitting room yo, okusobola okwogera eri omwoyo guno okuzimba. Neebaza nnyo Mukama olw'omukisa gw'ampadde. Amiina. Kaakati nkomyewo nate message ey'ekkanisa n'eggwanga Uganda. Bannaaye ekintu ekigenda mu maaso, nze nsuubira okirabyeko naawe Mukama akikulazeeko. Ebigambo oluusi bimbula eby'okwogera, kubanga kyova olaba Katonda ye bw'aba apakeginga, bw'aba asabika obubaka, akozesa nnyo ebifaananyi, kubanga ebifaananyi byogera nnyo okusinga ebigambo. Kati oluusi ebigambo bikonekitinga ne mbikunnyonnyola ne mbikubuulira okusiigira ekifaananyi nze kye nalaba, oluusi kinkaluubiriza. Naye nsaba Mukama ampe ekisa. Kaakati olunaku lwa leero nga bwe ŋŋambye, ŋŋenda kwogera ku nsonga ya kkanisa n'ensonga ya Uganda. Naye okusingira ddala nze ŋŋenda kuteeka essira ku kkanisa ya Kristo mu Uganda olw'ensonga ekkanisa yeewanirira eby'omwoyo eby'eggwanga. Ekkanisa yeewanirira eby'omwoyo eby'ensi. Ffe bambaasada, ffe batuuze b'eggulu ku nsi eno ey'omubiri. Kaakati kitegeeza nti eggwanga ffe tulikuuma mu nsi y'omwoyo, ffe tuliwanirira. Era ffe tusalawo ebintu ebigenda mu maaso. Kaakati njagala nkukakase nti ebintu byonna ebigenda mu maaso mu Uganda, ensonga ebireese, ensonga lwaki bizze ne bibeera nga bwe biri, bannaaye ekkanisa yeevaako obuzibu, kubanga ekkanisa ye yeetooloola eggwanga. Bwe nnaaba nfunye omukisa, nja kukomawo olunaku olulala nkunnyonnyole relationship eri wakati w'ekkanisa n'eggwanga, kubanga abamu tuyinza okuba nga tetukyetegerezza nnyo. Ŋŋenda kukozesa perspective ya Bayibuli, sigenda kukozesa perspective ya culture gye tulimu, ŋŋenda kukozesa perspective ya Bayibuli. Originally Mukama yakiruka atya, yakisengeka atya, yakipulaaninga atya. Kaakati kanzireyo ku kye mbadde njogera. Bannange, eggwanga terirumbibwa ng'ekkanisa terumbiddwa. Sitaani bw'aba akuba, nkugambye ekisenge ekyetooloola Uganda ye kkanisa. Kitegeeza ekkanisa, sitaani bw'aba ayagala okukuba Uganda, bw'aba ayagala kukuba bannayuganda ng'eggwanga, asooka kukuba kkanisa. Kitegeeza ebintu byonna ebigenda mu maaso, waliwo ekkanisa ky'etakoze. Kankyogere bwe ntyo, kankugambe bwe nti ebintu byonna ebigenda mu maaso mu Uganda by'otayagala, ekibireese, ensonga lwaki biringa bwe biri, lwakuba ggwe ekkanisa, nze ekkanisa, ffe ng'ekkanisa tetuyimiridde mu bifo byaffe, tetukozesezza buyinza bwatuweebwa, tuseeseetuse. Kyova olaba ennaku zino mbadde nkusiigira ekifaananyi ky'ekkanisa okusinziira ku kye ndabye. Ebintu bino bye njogera, ekirungi si nze nzekka abiraba, kye kisooka. Ekyokubiri, mbirabidde okumala ebbanga, naye buli we nneeyongera okubiraba kyeyongera kuba kibi. Nakusiigira ekifaananyi ne nkulaga emisingi gy'ekkanisa, kiki ekiriyo. Ŋŋamba ekkanisa ya Kristo mu Uganda. Ne nkusiigira ne nkulaga obukyafu, ne nkudescribinga obukyafu. Kati nakugamba mu vidiyo eziwedde nti ekyo kituuza butuuza bye nnaakalabako. Nja kufuna obudde, ndowooza ntuule nfune obudde mbisengeke bulungi, kuba buli kimu Mukama ky'aŋŋamba nkiwandiika. Kaakati ebintu bino nkugambye sibisoma busomi mu Bayibuli, mbiraba, Mukama abindaga, antwala mu bifo ne mbiraba, ne ŋŋenda mu Bayibuli ne nnoonya nga byaliwo ku baatusooka, Oliven Was, ne ndyoka nzija ne nkubuulira. Amiina. Katonda alina abaweereza b'ayise abanfaanana n'abansinga, nga alina ekisa ky'atufuseeko mu mulembe gwaffe guno okusobola okuyambako okukwatira awamu
okulongoosa ekkanisa. Mukama waffe bannaaye agenda kunona kkanisa etaliiko lufunyiro yadde ebbala. Mukama atubanja obutuukirivu. Mukama atubanja okutuukirira mu ye. Mukama talina kyagenda kukusaba kirala, agenda kusaba butuukirivu. Bw'onoomala tesiti y'obutuukirivu alyoka akusabe ebibala. Amiina, ebibala by'obuweereza. Amiina. Kati bannaaye ekintu kino eky'okutukula ekkanisa, eggwanga nga Uganda likubiddwa lwa kkanisa, ekyo nkikukakasa. Kubanga nkirabyeko era Mukama we yali ampa obubaka buno nga nteekako omugugu guno nga mpita mu buweereza buno bwenkola. Nze yasookanga kundaga kkanisa. Uganda yakatandika okugindaga, yandaganga kkanisa. Nga kyategeeza nti ekkanisa yakubwa dda, otulo tuli nga twebaka otulo tuli otuzibu. By the way tekitegeeza nti amamotoka ojja kulekeraawo gavuga, nti esente ojja kulekeraawo zifuna, nedda. Nabagamba eyo si indicator. Indicator y'ebyomwoyo ya relationship yo ne Katonda ndala nnyo. Ebintu ebiraga nti weebase mu mwoyo birala si ssente, si bintu birabwako, si bintu bya mubiri. Nabagamba ffe tuli myoyo, tulina emmeeme, tutudde mu mubiri, twava mu nsi ya mwoyo. Kakati ebintu bino bye nkugamba oyinza n'obutafuna chance kubiwulira wantu walala. Oba mu kkanisa mainstream church ezo oyinza obutafuna mukisa kubiwulira. Ababyogerako be batono era nabagamba emabegakaawo nti enjiri eno efaanana bw'etyo ey'okutuukirizibwa mu Katonda, ey'obutuukirivu egenda kweyongera okubula. Bayibuli ekyogera enjiri eno egenda kubula. Kakati bw'oba olina omukisa nga guno, nywa, jjuzaawo, lya, jjuza. Kano akaseera kakujuza zino nnaku za luvannyuma. Amiina. Kale, kakati ngambye nti nja kufuna obudde mbasiigire ebifaananyi ebirala Mukama nze byandazeeko mu myaka egy'enjawulo, mu myezi egy'enjawulo, ne mu mwaka guno gwennyini. Naye nze ka ŋŋende ku kindeese olwaleero. Nabagamba bannaaye ekkanisa yalumbibwa. Nga bwe nkugambye kasita sitaani akuba ekkanisa, bw'amala okuba ekkanisa ng'alyoka alumba eggwanga. Bannaaye kitegeeza oba oyagala kufikisinga Uganda, tosobola fikisinga Uganda nga tofikisinze kkanisa. Sooka ofikisinga ekkanisa kubanga yeewanirira eggwanga mu by'omwoyo. Tukitegeera. Nabagamba ebizibu bya Uganda si bya mubiri. Just birabika kabonero bimanifestingira mu nsi ya mubiri. Naye ebizibu bya Uganda bya mwoyo n'amaanyi agabiri emabega ga mwoyo, n'amaanyi agagenda obisootinga ga mwoyo. Kyova nabagamba era nkyabagamba. Temugezaako kwetantala kusootinga bizibu bya Uganda nga mukozesa amaanyi g'omubiri. Bajja kubakuba babatte, babaziike bakwate abalala. Kubanga amaanyi agatuula mu bantu abo, amaanyi agatuula mu bitongole ebyo, amaanyi agatuula mu bwengula, maanyi ga kizikiza gwe tojja gawangula mu mubiri gwo. Weetaaga amaanyi ga Katonda. Kakati ekkanisa bw'eba eneetwala ekifo kyayo esobole okuwanirira eggwanga mu by'omwoyo, ffe ffennyini tulina okusooka okwekolamu omulimu. Tulina okukkiriza Katonda n'atukolamu omulimu ne tulyoka tuwanirira eggwanga. Mukama n'alyoka atuyitamu okusootinga eggwanga lyaffe. Kubanga Katonda gw'oba totukudde oba toteredde, Katonda tasobola na kukuwa buvunaanyizibwa kubanga akimanyi singa akuteeka mu bifo eby'obuvunaanyizibwa ate ojja kweyongera okwonoona. Sinakindi ne Geyeena ogiyingire. Amiina. Kati Katonda ayagala kusooka ffe kutulongoosa ng'ekkanisa. Bayibuli waliwo weegamba nti omusango gutandikira mu nnyumba ya Mukama. Mukama nga tannasalira balala musango, nga tannasalira bansi musango, nga tannasalira oyo gw'olaba nga asobezza oba ayonoonye Uganda omusango, asookera ku ggwe kkanisa. Kubanga ggwe omumanyi gw'oli mwana we. Omusango gutandikira mu kkanisa era bw'aba ateeka akabonero okusinziira ku Bayibuli yakasookera mu yeekaalu mwennyini. Ne we baasindika abasajja be baasindika okusanjaga buli ataalina kabonero baatandikira watukuvu wa Mukama. Kaakati ky'ova olaba oba oyagala kusootinga ensonga zino ez'eggwanga lyo, sooka osootinga ensonga z'omu nnyumba yo, sooka osootinga ensonga z'ekkanisa. Amiina. Olunaku lwa leero lunaku lwa 6 leero 2 omwezi gwa 2 2021. Kaakati ku lunaku olwokuna ku makya ekiro ekyakeesa olwokuna, Mukama yayogera nange ku nsonga z'ekkanisa.
This time round kyali clear as clear era tekyegaanika mundaba nseka naye mu mutima gwange nnuma kwegamba buli bwe mba njogera ebigambo bino mba nina ekintu kye mpulira kubanga nze nga bwe mbagambye nina ebintu bingi bye ndaba ebimu sisobola na kubyogera wano kakati mayindi yange eba ekonnekitinga ku bintu ebyo eby'enjawulo. Kakati Mukama yasooka kuleeta message eno omwaka oguwedde gwali mwezi gwa 6 era olunaku olwo nzijukira twali tuva kusaba n'enzirayo ewange mu kisenge neebake kumakya ndowooza zaali ssaawa nga 10 mba naakagwawo bwe nti nagenda okulabanga eggulu lyandabikira kuba nali mu kisenge nayimusibwa ne ntwalibwa mu nsi y'omwoyo nendaba eggulu heaven sky kati sky eyo yakyuka kala nagiraba yakyuka kala wakati wa red ne orange ebire byonna ne bikyuka eyo kala nze nsuubira okusinziira ku interpretation yange yali warning kwali kulabula. Nagenda okulaba nga ndaba emitwe 3 emitwe 3 mu bbanga. Emitwe gino gyali gya bisolo naye nga gifaanagana nga biri identical nga bw'olaba abaana nga mu Buganda tetubayita balongo abasatu tetubayita balongo tubayita abaana nga bali identical. Ebisolo bino nkugambye nalaba mitwe saalaba parts ndala kati kyantawaanya nnyo okumanya kisolo ki naye ebisolo bino byalabika ng'ebibe fox byalabika either nga bibe oba ddubu beya kyali wakati awo kati nkugambye engeri gye kyali nti nalaba mitwe nali sisobola nnyo okwawula ate okwolesebwa nze kwensinga okufuna emirundi egisinga kuba very fast events zibeerawo like quickly ziba speed most likely because kiri urgent okitegeera kati mba nina okubeera alert okuwunyiriza okuwulira okufiiringa okulaba colors details zonna mba nina okuzimastalinga ku speed kuba emirundi egisinga oba okyagezaako okwetegereza nga kivaawo ate remember oba toli mu control of what is happening. Kati Mukama yantraininga okwetegereza n'okwanguwa okugamba okuconnectinga ku bintu by'abandaga kati nabiraba nkugambye seconds zaayitawo nga 2 oba 3 ebyemitwe 3 ne girabika mu bwengula byali biramu emitwe gyali miramu ebisolo ebyo byali biramu naye nkugambye nalaba mitwe gyokka kakati ne bimala ne bibula eggulu ne lyeggala n'enzirayo mu mubiri gwange kyali brief as that. Natawaana era nkugambye nze nali nva mu kusaba otulo twambula paka seebaka nga ngezaako kutegeera meaning y'emitwe egyo 3. Nali nkimanyi wano nti kya bubi kubanga colors zokka ze nalaba za bubi. Ekyokubiri ebibe mu Bayibuli in fact nagenda ne ku internet nenkebera that is how desperate I was nenkebera Bayibuli nga sibitegeera kuba okulaba obulabi emitwe 3 you cannot really make a good meaning out of it. Kyenakola neŋŋaana edda sirina gwe nagamba nasirika sirina gwe nagamba nensirika nenkisabira okumala ennaku eziwera Mukama talina kye yali adzeemu. So from June last year paka olwokuna olwa wiiki eno gye tulimu Mukama lwazzeemu okuleeta obubaka buno. Kaakati this time nkugambye obubaka nabufunye ku lunaku lwakuna nalabye nga Mukama antumye Mukama waffe Yesu yabadde alina omusumba gwantumye okuwa ekigambo yabadde alina message gyantumye eri omusumba omu mu Uganda era natambudde kuva gye nabadde ne mmutuukako namusanze na ku kyaki ye. Omusumba oyo musajja omusumba oyo mu kwolesebwa mumanyi nabadde mumanyi kubanga Mukama yaŋŋambye genda kugamba directions yazimpadde ng'ate mmanyiiwo oba okitegeera era conversation eyabadde wakati wange n'omusumba oyo yabadde mu lulimi Luganda kitegeeza obubaka bwabadde bwa muntu nga munnayuganda w'ekkanisa nga eri mu Uganda. Amiina. Kakati omusajja ono mu kwolesebwa nabadde mumanyi
naye nga mubuliwo mu nsi ey'omubiri simumanyi era ne bw'ajja sisobola kugamba nti y'ono era ne oba nkyogere ntya kwegamba mu nsi ey'omwoyo nabadde mumanyi naye mu nsi ey'omubiri I think si individual yabadde akiikirira abasumba yabadde akiikirira ekkanisa ya mukama waffe Yesu tukitegedde n'erinnya lye sirimanyi simulabangako simumiitingangako kwegamba sirina na connection naye oba okitegeera kati bwekityo bwe kyabadde namusanze ali ku kkanisa ye ng'ekkanisa ye endiga ze abagoberezi be abalokole baakulembera nga nabo weebali kaakati we natuuseewo bino bye nalabye ekisookera ddala omusumba namusanze yakubwa yabadde ne injury yabadde n'obuvune obuvune obwo nga buli ku mugongo lower back ku mugongo eno emabega we waabadde injury omusumba nkugambe abadde yakubwa era namusanze tasobola kuyimirira tasobola kutuula nga kyasobola okukola bintu bibiri kwekyusa kuva mu position emu ey'okwebaka okugenda ku position endala n'okwogera ebisigadde okwambala nga tasobola byonna emirimu gyonna ng'agikolera awo kankikole bwe ntyo tukitegedde kakati era namusanze yeebase kyabugazi nga yeebase ku mugongo jjukira omugongo gwaddeko injury kati nze we namulabye ne ntegeera nti omugongo gwe guliko injury ne muwa advice nga nedda musumba ky'oba okola kyuka ku side ya left weebakire ku left side weebakire ku side bw'oti osobole okurelivinga pressure obuzito bw'omubiri bw'otadde ku mugongo kuba omugongo guli injured era ne mugamba bw'onoosigala nga weebase ku mugongo nga bw'obadde weebase tojja kuwona mangu bwe namugambye kati n'akyuka kati bwe yamaze okukyuka ne ntandika omubulira obubaka mukama bwe yabadde antumye okumugamba ekyewuunyisa nkugambye ekkanisa ye yonna yabaddewo abagoberezi bonna abakkiriza bonna baakulembera baabaddewo naye bonna baabadde beebase bonna kankiddemu ekkanisa ya Uganda ekkanisa gye natuuseeko omuntu yekka eyabadde atunula yabadde musumba naye nga yakubwa ali injured tasobola kuyimuka tasobola kutambula tasobola kutuula tasobola kweyambaza tasobola kwenaaza nga kyasobola okukola kwogera na kwekyusa kati abagobereza endiga ze yabadde akulembera baabadde beebase sleeping sigamba kubongoota nti otudde nabasanze beebase sleeping nga bwe neebaka mu kitanda kyo naye nga bali mu kkanisa nga beebisse ne bbulangiti nga bafuluuta kitegeeza natuuse tebamanyi n'enzuukusa omusumba ne muwa advice yeekyuse ne muwa obubaka nga endiga ze zeebase bonna babadde beebase bonna awatali gamba nga wogamba nti omuntu oba asisimuse tewali yasisimuse tewali yategedde nti nabadde nawo oba okitegeera kakati omusumba bwe namaliriza okumuwa obubaka musumba ne tubivaako ebyobubaka ne tudda mu lwali kati tuba tuli mu lwali nkugambye mukama yantraininga okusensinga obubaka obujja kati kastansensinga bwe nti ensi y'omwoyo eri open eggulu lyeggudde antena zange ez'omwoyo nga ziyimuka era ne nkonektingirawo kati omusumba gwe nabadde naye kirabika obubaka tebwabadde bubwe I think so buno obubaka bwe ngenda okunnyonnyola kubanga ye yasigadde ali mu lwali ng'anyumya naye nga nze navuddewo dda nga sikyaliwo nga nnyimiriddewo mu mubiri naye nga siriiwo ndowooza tukitegeera era nawulidde okugugumuka kw'eggulu eggulu lyagugumuse nga bw'olaba ng'eggulu libwatuka lyagugumuse nga w'onookunkumula kibbulangiti oba ettundubaali erikaluba noyize eyo evaayo kati bwe lyagugumuse bwe nti
nagenze okulaba ng'eggulu likyuse, lyandabikidde ne likyuka ne lifuuka grey. Grey, grey eri wakati wa white ne black eri awo wakati. Era bwe nalabye grey nategedde nti emmesegi ejja ya bubi. That is somehow omwoyo gwange gwategedde nti emmesegi ebadde ejja ya bubi. Amiina. Kakati immediately nagenze okuwulira nga mpulira olaba ekipapula nga w'okwata olaba ekipapula kya box ebya brown ebyo ebikaluba omuntu singa akiyuza nti ekyo kinoyize ekyo eggulu lyeyuzizza nga noise bw'etyo sound yabadde bw'etyo nga w'owulira ekibox nga bakiyuzizza eggulu ne lyeggula lyesise side ne side. Nagenze okulaba nga ndaba ebisolo bisatu byavudde waggulu ne bikka ku ground we nabadde. Bino byenjogera nabirabyeko n'amaaso gange. Byasse byabadde bisatu nga bifaanagana biri identical. This time around Mukama yampadde ekisa nti ebisolo bino nabirabye nga biramba. Luli nalabako mitwe 3 ate byasigala mu bbanga. This time nalabye ebisolo bisatu byabadde misege. Omusege mugumanyi, omusege wolf. Zaabadde 3 emisege gyabadde 3 gyavudde waggulu mu bbanga mu bwengula ne gikka ku ground we nabadde. Jjukira abatunula tuliwo 2 nze n'omusumba naye omusumba ye akyali mu mboozi talaba na kigenda mu maaso oba tukitegeera. Kakati ntuuka bwe gyasse bwe giti ne ngitunuulira nagyo ne gindaba. Nagenze okulaba gyazze ne gisimba layini. Kagamba nga buli gumu gusimbye layini mu mugongo mugongo gwa guna kati nga ogumu guli wano omulala ne gudda wano omulala ne gudda wano bw'ekyo bwe gyabadde. Nagenze okulaba nga ndaba Lucifer mumumanyi sitaani. Namutegedde nti yabadde ye yazze nga yeebisse kihuudu yadde yeebisse bakiyita batya kihuudu mukimanyi bino bye babikka ebisweta nga yeebisse ekihuudu kya black. Najja n'asitama awabadde omusege ogwabadde mu maaso. Yafukamidde ku vviivi lye erya right ery'omukono ogwa ddyo. Kati bwe yafukamidde n'akwata omukono gwe n'atandika okuweeweeta omusege guno ogwabadde gukulembedde nga bw'onooweeweeta embwa. Kati bwe yaguweeweese ne ntegeera nti alabika alina ky'ayagala ogukomandinga oba oggulagira gukole. Jjukira byabadde bya bubi. Nategedde nti kati tuli wakati mu lutalo. Amiina. Era nagenze okulaba nga akutamamu katono bw'ati n'akola bw'ati n'agukuba akaama. Mu kutu kwagwo nga ndaba nga mpulira. Bino byenjogera nabirabyeko n'amaaso gange. Amiina. N'alyoka aguwa ekiragiro ekikakali gulumbe ekkanisa. Yaguwadde ekiragiro ekikakali gulumbe ekkanisa. Jjukira emisege giri emeka? Giri 3. Kasita yamaze instruction eri omusege guno gwade gukulembedde. Omusege ne gwekunkumula ne gutandika okuvuuma. Omanyi nga w'owulira embono nga omanyi embwa nga ziri mu attack mode bwe gutyo bwe gwabadde. Nagenze okuba nga gujjayo enjala amannyo nga gadda kungulu. Kati ne gutandika okujja nga guli guti naye nga gujja gye ndi. Jjukira nze nyimiridde nze ndaba omusumba bambi talina kyalaba ali mu lwali ekisibo kyebase. Amiina. Nagenze okulaba ne gineebiri egiri emabega wa guno ogwakulembedde nagyo ne gitandika okukyajinga nga givuuma nga w'owulira empologoma. Ground we twabadde tuyimira ne watandika okuvuuma ne watandika okunyeenya. Nkugambye gano amaanyi gabadde ga kizikiza ate ng'agali emabega sitaani yennyini. Teyatumye muzimu, teyatumye malayika ow'obubi, ye yennyini yasse akole obulumbaganyi ku kkanisa ng'akozesa emisege gino 3. Amiina. Jjukira be bakolako obulumbaganyi beebase. Tebamanyi na kigenda mu maaso bafuluuta naye nga bali mu kyaki beebase ne bulangiti bakoze eki bataddeko. Kati bwe guno ogwabadde gukulembedde ne gujja ne gwade gugenda kubuuka gwadde mu bbanga nga gutandise okubuuka nga guli
nga we get set kati nga gino egireme nga gikyajinga ye Lucifer olw'amaze ogiwa ekiragiro n'ayimirira ku side kati gino gitandika okujja nga gyagala kukola ki kulumba kkanisa kugigajambula. Amiina. Nenkwata omukono gwange ogwa ddyo ne ngigamba temuddamu kujja wano temubalumba mubaveeko mu linnya lya Yesu. Ne nkomawo mu mubiri gwange. Amiina. Nagenze okukomawo ng'omusumba musajja wattu akyanyumya mboozi naye nga gwanyumiza abadde tali nawo. Bannaye buno obubaka buli agent. This time around Mukama Omwoyo Omutukuvu in fact yayogedde bw'ati yaŋŋambye nti obubaka bwe walaba mu June 2020 olukwe olwo kyova walabako haafu walabako mutwe gwokka lwali lukyalukibwa naye kati olukwe lwaweddeyo baamaze odduluka ne nannyini kululuka wamulabye ye Lucifer yennyini naani gwe baasindise gy'emisege 3 ne target ye kkanisa ya Uganda. Ekkanisa ya Kristo mu Uganda ye target. Olukwe baamaze oddukola ki? Okululuka ekiragiro kya Lucifer kyafulumye. Bannaye ekkanisa eri mu target naye twebase. Ekkanisa eri mu target abakulembeze baffe bali injured. Amiina. Tebakyasobola na kulwana. Bannaye nkukoowoola bino ebintu bye nkugamba bya bulamu na kufa nkugambye bw'oba oyagala kutaasa ggwanga Uganda sooka otaase ekkanisa. Amiina. Mukama yandaze ng'ekkanisa yeebase abakulembeze baffe abalaba tebasobola na kulwana. That is how bad it is. Amiina. Obubaka buno bannaye butuuse yonna simanyi ngeri gy'ogenda butuusa. Unfortunately nze sirina nnyo connections ku bantu ebintu bino naakabiyingiramu. Amiina. Naye nkusaba tambuza obubaka buno yonna gy'oyinza okubutuusa tuyimuke tukaabirire Mukama ku lw'ekkanisa. Nabalaga kazambi ali mu kkanisa n'embalaga ebiri mu musingi ekkanisa ekibi kitwambadde kituwunyako kitugobera tuliko ensowera tuwunya twavunda mu nda zaffe olw'ekibi kyova olaba twebase omulabe najjira ddala nga tetumulaba na kumulaba nga ffe twebase. Nkugambye emisege baagisindise gigajambule ekkanisa ya Kristo. Amiina. Tegigenda kukuleka. Sitaani yawadde ekiragiro bannaye Bayibuli egamba nti Mukama tewali kintu kyonna ky'asobola kukola. Tewali kintu kiyinza kubeerawo mu nsi ey'omubiri nga talina bubaka bw'awadde bannabbi be nga tategeezezza bannabbi be. Nze siri nnabbi naye nze ntwala ng'omubaka azze okubuulira okuva ewa Mukama waffe Yesu. Bino bye nkugamba bya mazima. Nze seewusa simala gwogera bintu bye sikakasa. Bwe mba sikakasa nsonga sijja oba we mba nnina kye mmanyiko ekitono kye nkugamba. Bannaye ekkanisa ya Kristo mu Uganda twebase. Abasumba si bye baliko tebamanyi na kigenda mu maaso tuli mu kuzina ndombolo na kutwala byamagero. Neebuuza amafuta ge batusiiga buli lunaku emikolo gye batuteekako buli lunaku buli kaseera mbu tujjuzibbwa Omwoyo Omutukuvu amaanyi ge tujjuzibwa tugakozesa ki? Bannaye ekibuuzo amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu ge tujjuzibwa buli kaseera mu buli saaviisi amafuta ge batusiiga tugakozesa ki? Mwe mulabe ekkanisa bw'efaanana. Nze mbasiigidde ebifaananyi ebimu ebitono bye nsobodde okufuna chance okubabuulira. Amiina. Bannange golokoka. Va mu tulo tusabe Mukama afuwe ekkondeere ekkanisa ezuukuke. Sitaani agenda tugajambula nkukakasa kubanga ekiragiro kyafulumye. Nkugambye Mukama talina kyaganya kubeerawo nga tabuulidde nnabbi. Nkwegayirira obubaka buno butwale nga priority. Obubaka buno butwale nga priority. Nkwegayiridde kubanga sitaani bw'anaatukwatako ebisolo bye yasindise emisege gye yasindise mukwano gwange gyabadde givuuma gyabadde tegirina kusaasira naye nga abantu abalumbibwa beebase kitegeeza sitaani agenda ebintu bino bigenda kutugwira nga tetutegedde nga tetusobola na kweyamba. Singa omuntu akuma omuliro n'akukumira omuliro ku nnyumba nga weebase tosobola na kwetaasa nti enzigi nzigale ogenda okugiruzukuka nga it's too late. Amiina. Mukama aleese obubaka buno bannange okutulabula. Saalyagadde mbeera eno okukukwata nga totegedde. Obubaka buno bw'oba osobola butwalire omusumba wo bumutwalire ye y'anaamanya. Amiina.
Nkwegayirira mulokole, nkwegayirira omwana wa Katonda, wulira omulanga gwa Mukama waffe, zuukuka, va mu tulo nkimanyi ssaawa zino. In fact, Mukama akintaddeko ku mutima okukutegeeza nti abalokole bangi abakkiriza bangi balina obuzito bwe beetisse bawulira bali heavy mu mwoyo tebasobola na kusaba. Kati ne wenkugamba saba, okusaba kuzibu lwaki? Olina bye weetisse, olina emigugu gye weetusse, olina ekibi kye weetisse, olina cares nnyingi ze weetaddeko, you are carrying unnecessary weight. Kyova olaba ozitowa n'okusaba kuzibu. Ate bw'osiiba osibira bintu bya mubiri, ebintu by'omwoyo banne tetukya. Nkubuuza ekibuuzo, mirundi emeka gy'osiibye mulokole nga ddala mazima mu mwaka? Kale oguwedde mirundi emeka gy'osiibye ng'osibira mwoyo gwo, nga tosiibira mulimu, tosiibira ssente, tosiibira bufumbo, tosiibira baana bo, tosiibira kuwona, ng'osiibira mwoyo gwo ng'ogamba Mukama nkyusa, nga waliwo omuze ogukulemeddeko n'ogamba guno nedda, kannyingireko mu kusiiba, kantakabane, kanneerumye, kanneesiige evvu mu mwoyo paka nga kino kintadde, kubanga Mukama waffe Yesu wawe yagamba nti ebimu tebigenda kuvaawo wabula ng'osabye ng'osiibye. Nkukoowoola ekintu ne togenda kiwangula, obulumbaganyi buno odeno gye bawadde ya bulamu na kufa. We may never get back on our feet singa tetukolawo kye tulina kukola. Mu vidiyo eddako ngenda kusomera ebyawandiikibwa. Nze this time nkubuulidde bubuulizi bye nalabye, kati ngenda kusomera ebyawandiikibwa tuyingire mu kusaba. Ngenda kupostinga as many videos okukuyambako lwa nsonga. In fact, waliwo omuntu eyansaba n'aŋŋamba munnange ebigambo ebimu obyogera ne mpulira nga njagala kusaba nga nsiikuuse mu nda yange, naye olw'okuba vidiyo ziba nyimpi sisobola. Like tosaba ku vidiyo zo. Sometimes mbeera mindful of your data. N'aŋŋamba singa oteekako okusaba nti omuntu bw'amala okuwulira ekigambo n'akisabiramu, era kye ŋŋenda okukola vidiyo ebbiri ezeŋŋenda okuddamu okupostinga egenda kuba Saala yakwenenya, Saala yakwetukuza, Saala yakulwana lutalo. Nze vidiyo zino nange nziraba, bwe mba nkugamba ebintu nange mba mbyegamba. Nze manyi okwerekodinga nga nsaba ng'ekikinkozesa olunaku lwe ndiba nga neetaaga sirina maanyi gasaba nja ziteekamu ntandikiraawo nandirawo okusaba. Oluusi biba bizibu okusaba ng'oli wekka, nkitegeera. Kakati Mukama bannaye atukowoola okusaba. Nkwegayiridde obubaka buno butuuse yonna gy'oyinza obutuusa. Sitaani yawadde oda ku kkanisa ya Kristo mu Uganda, naye kkanisa yeebase. Mukama aleese obubaka buno atulabula. Mukama aleese obubaka buno ayagala tutaasa. Tuve mu butali butuukirivu, tuve mu kibi, tuve mu kwekkiriranya, tutwale ekifo kyaffe ng'ekkanisa, tuzimbe ebisenge bya Yerusaalemi ebyayiikayiika. Awo Mukama agenda kutulokola bannaye, Mukama agenda tulokola. Agamba nti tukomewo gy'ali, bwe tunaakomawo naye ajja kutuzza. Bwe tunaayimuka ne tudda gy'ali naye agenda kutuzza. Katonda waffe si mwana wa muntu kulimba, era teyejjusa ky'aba ayogedde. Bannaye omulabe waffe atusinga amaanyi kuba ffe twebase. Ye omulabe ali alati, ffe tukola ki? Ffe twebase. Tukabiire Katonda kubanga ono atulumbye si wa bulijjo. Luno olulumba si lwa bulijjo, nze nkukakkasa si lwa bulijjo. Lusifa atera atuma alina ababaka nga bw'ola Katonda bw'atuma ababaka, naye bw'aba yennyini yavuddeyo gy'ali n'ajja alumba ekkanisa personally, alina ekigendererwa kyakubba, kyakutta, kyakuzikiriza Uganda, naye ng'asooka kukuba kkanisa. Ebintu bino bye nkugamba nange am risking by the way. Sitaani annumbye nange annumba, temulowooza nti nze. Naye nkimanyi nti bwe nnyingira olutalo olw'omwoyo olwedde mba nawangudde kubanga ali mu nze, w'amaanyi okusinga ali mu nsi. Kati golokoka. See you in the next video. Mukama waffe akuwa omukisa. Bye bye.